okuva ku nkomerero y'omwaka ogwedde 2018 wabaddewo okusika omugwa wakati w'oludda oluvuganya gavumenti ne sipiika wa paalamenti ku ky'okukyusa obukulembeze bw'akakiiko kano okuggyako Abdu Katuntu ne Anita Amongi basikizibwe Mbaraka Munyagwa ne Moses Kasibante bw'abadde aggulawo olutuula lw'akakiiko kano n'abakungu ba bbanka ekkulu eya Uganda ku mivuyo egyetobekera mu kugalawo bbanka z'ebyobusuubuzi. Katuntu agambye nti ebibadde bifulumira mu mpapula z'amawulire nti ayagala kusigala ku bukulembeze bw'akakiiko kano si bituufu n'akamu ng'alinze sipiika alangirira obukulembeze obujja abakwase ofiisi. Katuntu anokoddeyo ennyingo 157 katundu ak'omunaana eri amateeka agalungamya entambuza y'emirimu mu paalamenti. Kagamba nti obukiiko bwa paalamenti bwonna bujja kubeera bamemba baabo bagenda kubeera nga ebibiina byabwe nga biyita munampala waabwe okubanominatinga mu paalamenti. Naye bamaze okubanominatinga mu paalamenti, sipiika alina okubateeka ku order paper n'akyanawunsinga ku floor ya house. Agambye nti mu kiseera kino sipiika amanya g'abakulembeze abajja tannagasomera talina kulangirira kwonna kwe yali akoze ku bukulembeze bw'akakiiko kano. Olwaleero ekyo tekinaabeerawo. So si kituufu muntu yenna agamba nti eriyo akakiiko akalala ka COCASE. Tekaliyo. Nti eriyo ssentebe omulala owa COCASE. Taliyo. Ajja kubeera ssentebe. Katuntu ayongeddeko nti taganirangako ku bukulembeze bw'akakiiko kano nga bubizze byogerwa n'agamba nti mweteefuteefu okuwayo ofiisi mu mateeka agalambikiddwa obulungi agalungamya entambuza y'emirimu. Teri aganidde mu ntebe kasita bonna bachairperson abo bonna ebibiina bye banaaba nga bimaze okulonda nga sipiika amaze okubaanawunsinga offe nga ababadde mu ntebe zino nga tuhanding over peacefully and in accordance with the rules. Munfuna bulungi. So teri muntu yena aganidde mu ntebe naye amateeka gagamba gatya. What does the rules say? Okusinziira ku mateeka gano ekisanja kya Abdu Katuntu ne Anita Amongi kya myaka 2 n'ekitundu nga kiggwako ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. We are not going to rush anything. If our term ends today, we leave. This thing is not about me or it's not about us. Omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante yalondebwa ng'omumyuka wa Ssentebe atadde Katuntu ku nninga nnyonnyola ekyamutwala eri sipiika Kadaga okusaba bamwongere obudde. That you as our leaders went and asked for extension. It is not anything to do with the social media. I'm getting very, very worried. Okay. So we can just address ourselves on the issue. Whether we have the mandate within the rules of procedure to extend ourselves. We should just give confidence to the public if say the term expires on 30th of January and that is when we end. Katuntu mu kumwanukula yeeganye ebyokusaba sipiika Kadaga obudde wabula nti bwe yagendayo yali agenze kumwanjulira batuuse mu kunoonyereza kwabwe. Sipiika n'akiraba nti kyali kyetaagisa okubongera obudde okumaliriza omulimu gwe baliko. Ekyo kikyamu. Naye twali tubriefinga sipiika wawe tutuuse n'omulimu guno kuba sipiika tatula mu kakiiko kaffe ate tetwagala sipiika abenga ebigenda mu kakiiko abiraba ku TV oba abisoma mu mawulire. Obedi Lutale ne Rachel Nakasibe bakusakidde egguli lino ku lwa Bukedde TV. All now which is turning out into some sort of controversy.